kale ebiseera ebisinga obungi twebuuza nnyo lwaki ffe ebintu ebyaffe tebitambula, tebifuluma, tebigulwa ate nga birungi era biwoomu. Muganda yagerawo olugero nti nsibambi edibya mutere. Ate ffe ne tujja twettanira nnyo era ne tunafuwa nnyo okulima. Twali nazzi kuno enkumbi ekola, turakita nekola, naye eddagala liyitiridde. So abasuubuzi ab'ebibisi oba ebirime simanyi kye batunuulidde. Abalimi ba Uganda simanyi kye batunuulidde. Ebintu byaffe bikyagobwa nnyo ku butale. Wabula birina omukisa munene nnyo okugenda ku butale singa tuba tweterezeza. Banaffe aba PSFU omukungu waali ate nga wakasiita Uganda atukiikirira era akoze. Emabegako wali twakulaga omuggo ng'ava Sudaani ng'abasajja bagumuwadde ne bamugaa thank you. So olunaku olwaleero ndowooza be bamu ku be tujja okuwa za award tugambe nti webale tukiikirira. Haji Issa Ssekitto mwali ddoboozi lya musuubuzi olunaku olwaleero agoma naffe aliira atulaba. Mu ggwanga lyattu Uganda bingi ebikyalimu oluvannyuma lwa abasuubuzi naddala abatembeeyo okuwulira nti Dorothy Kisaka bamufuumudde bagamba katuyiwe ebintu byaffe ku nguudo. Waliwo akabinja ketuyinza okuyita akabinja akalabika nga katuuza ebigambo ebitali birungi mu basuubuzi. Ne kafulumya ku social media nti ffe abasuubuzi tugambye tugenda kuggalawo amaduuka gaffe kubanga tetunnalaba Pulezidenti Museveni. Ebyo nabyo bannaffe abakisita balina obirwanyisa obisayira amagezi okulanga bitereera nga gwe munnaffe aliira atulaba. Mukulembeze w'eggwanga yatwongozera ekizimbe Makerere University ekyajja emabegako awo ekizimbe ekyakwata omuliro kibadde kimaze emyaka ng'ena naye bakitereezezzaamukko ndowooza tulabika nga at least yaddeyaddeko osanga binaaterera. Ab'ekiteezi omukulu gwe baakawa Lusa yagenzeyo n'abagaa nti temutya ensonga zonna tugenda zitereeza era mujja kusasulwa. Kkiriza mukwano gwe gwaliera atulaba tutandikira olunaku olwaleero. Sabiiti ejja tugenda kubeera mu meefuga g'eggwanga lyattu Uganda emyaka 62 nsuubira okubanga bwe kiri 62 yes at 62 Uganda. So mwaka gulabika nga gubadde gutya gy'oli ye ebyenfuna mu myaka gino bitambudde bitya. Tugenda kuba tooki ne Haji. Nze musajja Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali nkwaniriza nnyo nnyonnyini ddala ku ddoboozi ly'omusuubuzi. Nkwaniriza Haji. Abaddu n'abazaana ba Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akabuliriro mbalaba mbeera mu kadirisa n'otulengera nengera nengamba alhamdulillah ntandikwa yakasiita omulimu gwaffe gukyatambula bulungi. Gutambula bulungi. Njagala okwebaza bannayuganda bonna abajja ku Salamu TV eddoboozi ly'omusuubuzi ne tuyisaamu ebigambo byaffe. Kwali kutetenkanya kwa Salamu TV ne Next Media okutwalira awamu n'ekibiina kya kasiita okuvaayo n'entegeka eno egaziidde ddala bulungi nti buli muntu yenna akwatagana n'ebyobusuubuzi n'ebyokukulaakulana tumulengera naffe ne twenyumiriza. Bw'ozaala omwana n'olaba nga atambula yeeyongerayo owulira essanyu n'ogamba alhamdulillah Mungu weebale. Amiina. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri oba 3 omwezi ogw'ekkumi omwoleso ogwa omwoleso erugogo gwatandise mu bannamakolero gugenda kutambulira ddala paka mu Independence Days ng'era bwe kitera okuba tugumaliriza nga mwenda nga tuyingira awo. N'olwekyo abatuliriza abalungi mweteeketeeke mugende mulabe ku bintu byaffe bye tutuuseeko. Buy Uganda Build Uganda mwebiri naye era n'abantu abafunye emidaala egitunda ebirala abeegatta ku kitongole ekya Uganda Manufacturers Association ate memba ya PSFU. N'olwekyo sisobola boogerako n'okubiriza abantu baffe ogenda okwetaba mwoleso ogwo. Bannayuganda babadde balinganga abagwerabira simanyi ekibulamu twakula tugulowooza Haji Ssekitto gubeereddewo emabegakaawo omwoleso naye kati
ndowooza ebikolebwa bye byeyongedde obungi n'emyoleso mingi kati yandivudde eruwera gye mwoleso tokimanyi nti ate waliwo n'eja CBS Powesa egendayo abantu aba bulijjo bano abasuubuzi bekwata ne bekolamu entegeke yaabwe ensigo ne bazisiga beewola ssente n'owulira ogw'emasaka ogw'emmwanyi omunene ogwo mwanyi terimba n'owulira ogw'ejjinja ogw'ebalimi n'owulira kati ate era ogwabadde mu lubiri ogw'obulambuzi ebintu ebyo byonna kasiita ebibaddemu ate nga nze era ndi director mu bapewosa Powesa CBS mbeeramu nolwekyo kati emyoleso egyo gigenda negiteta kati oluusi negisalako obuganzi bwaguli kuba gwalinga gumu naye tetwagala buli wowulira nga omwoleso manya nti olina kyojja okuyiga kuba babazze kwolesa gundi yasirika waliwo omanyi oli bwagamba simanya ebibimba bikka kyalina tawuni nayo nebimba neagise kito tulabidde ebintu mu Uganda ate ddoboozi ly'omusuubuzi tulabisiza bingi kaakati ekyo nga tukimaze banyabo ne bassebo nange mbadde siriiwo kulikayo Netherlands twavuddeyo twagenda ne mwannyinaze Florence Nakitto muzukulu wa Kasujja era muzukulu wa Kasujja simanyi bwe byeronda nda okulaba gwe tuli naye ku nnyonyi ng'ate era muzukulu wa Kasujja nefe essanyu yakulira aba horticulture bino ebintu ebikulirawo amangu ebiri fresh gamba vakedo gamba miyembe gamba nimu gamba michungwa gamba nanansi gamba butunda gamba nakati gamba bimuli gamba ebyo byonna bigwa mu kyoluzungu kimu bakiyita horticulture n'olwekyo abaffe aba Comesa Business Council omanyi Kasita yansindika mu Private Sector Foundation Uganda nga director akiikirira abasuubuzi n'obusuubuzi mu ggwanga PSFU Private Sector Foundation Uganda n'ensindika mu Comesa Business Council mu lukiiko mawanga galinga 17 agakola Common Market for Eastern and Southern Africa tutula Lusaka Zambia kakati ate abo bebankutteko n'enkulembera mu ttiimu eyagenze Netherlands nga tutambulira mu Comesa Business Council ng'ekitututte kukimanya bannaffe bano aba Netherlands Rotterdam Amsterdam ne provinces endala zonna ezikola Netherlands bakikola batya nga balina nnyo obumanyi mu kulima n'okulunda naddala ebyo ebintu ebisookerwako bye tuyise horticulture n'olwekyo delegation yali abantu nga 15 mawanga nga 15 18 kubanga Uganda yatwala babiri alaba atwala omumu then ne team ey'abakugu abali ku secretariat okuva e Zambia mu Lusaka n'olwekyo ne tutambula mwatambudde bulungi Uganda ebizibu byerina byebyo ebibala byaffe bivunda ebibala tebigenda ku katale lwaki twatambudde bulungi kubanga era twakozesezza ennyonyi ennungi emu kuziriwo ya KLM Dutch Royal Air kubanga yeriwo kati British Airways yayimirira munnange n'olwekyo ne tutuuka bulungi mu Europe naye no bannange Europe abantu abo oyinza n'obayita abalogo balina enguudo otambula mayiro 354 nga tolabye ku kinnya towulidde enfuufu tolabye kantu oyambala engatto ng'enyirira ewiiki n'ogikuba wali nga tokubye engatto ddagala togisiimudde nako ekintu kino kali akawanga ka Netherlands katono kalina abantu obukadde ndoza nga 15 siri eggwanga eddene nnyo naye balina infrastructure nnungi ku airport kale naffe tetuli bubi nnyo naye enguudo eziyitira eno wansi ezaleerwa ezezo egaali zamukka olaba zeoperatingira wansi eyo n'olabanga ennyonyi
services ezikolebwa mu nnyonyi nga zikolerwa ne mu tubuseze wansi mu ttaka onyigabunyizi nti kifo gundi mu kifo gundi ne bakulaga wali ku kompyuta otunula uli kompyuta n'omanya bw'oviiramu gwekwata katiketiko n'osaza ba wanaku lumu oba bbiri oteekako buteesi wali ng'oyingira n'otambula n'oweefulumira era bwe bakozesezza obulungi ebyuma bikalimagezi ng'oteekako wali ng'ofuluma ogenda ng'atodda bwe kaba kakyaliko ng'era okazzaamu ebintu bino bikwegombesa ne mubanga abali mu nsinga bbiri tyeyammwe endala n'endala n'ensi y'emu olabira ddala ng'ensi nti ffe tuli ku nsi ndala ate bali ku nsi ndala naye lino just gwanga Uganda essimu kati bino bitunuulira bino ng'ebyakozesa ATM okozesa mobile money no gwe essimu yo gali amakampuni mwe tukyala mwe tugula semaduuka biki ogitunuzaamu butunuza kasita mukanyo muwendo ogitunuzaamu butunuza mu kataala nezijjaku abasajja baawunda ensi zaabwe otunuzaamu butunuza simu bwoti ng'ejjakoze eyagala kati ebintu ebyo kati obwo bwe butonotono bwe nalabamu ne mpuliranga ninga yennyamiramu naye ne ŋŋamba wange kasita baatugamba tuli mu Afirika naye naffe tuli bantu kubanga abaana naye n'ekirala munnanga abantu bammanyi mukoze omulimu natuuka muli kibuga balina ebiduuka ebinene nga kiyinza okuba wansi kiriyo emyaliro ng'esatu nga boonolaba eyaffe mega standard nga kikubisaamu ena obunene oyingiriramu wano n'oviiramu ewandegeya n'oyingiriramu wano n'oviiramu eri ku URA Nakawa naye nga wansi eyo obanga ali mu nsi endala mutambulira eyo ne mugenda naye bo kye batusingako ate ne mubiduuka obuduuka amaduuka gaabwe bibalemye bano abaffe abawano okukoppa nagamba muwonge singa nazze nayo Bosco Muwonge n'alaba nti okola trade order kintu kyangu nnyo teekawo ekipande wali level 5 electronics nga electronics level 3 shoes ngato level 4 TV level 5 children's wear abantu ne beesootinga olinnya zine gundi zino escalators nezikussa wansi ng'ogenze ku ekyo tolina kyojja kubulwa ova omwo ng'ekigugu kyo kyogenza oggula okifunye ne wano nga kisoboka osanga olinga zeggula ensawo y'omwana ku mugongo ey'okudda ku ssomero ng'ate ali wakiseka ekintu ekyo kibulamu nnyo wano njagala nnyo abazimba ebizimbe kati batandike okikoppa batukolere ku bizimbe nabo tebajja kufiirwa mwana wattu nti bw'ona okizimba nga kirina zirifuti nnungi n'oteeka nti ku namba 10 tulinayo bamasaawa eyaza okugula essaawa tagulaamu lugoye era ajja kulinnya ng'etteeka atuuke waggulu ng'atafunye convenience nga n'omusala ensawo tebagimusaze abazimba ebizimbe bakotoggera bannayuganda mu mbeera anti kakati yaba afunamu bufunyi naye ffe bategeke okupangisa tetufuna lwaki nti abanoonya ebyokugula tebatulaba abamu ne bababbira mu kibuga ne beetamwa abalala ne bagula bye batandiguze nga si ekiyagiridde naye kyayagala kimubuze olwa disorder eri mu Kampala ayingira wanaayita ku nnyanya wano sigiri ogenda okwekaaga ng'ebintu si bwetyo bwe bitambula ekyo kyali kungulu ekirala ekyali kitututte okutunuulira emiyembe enanansi obutungulu ennyaanya emicungwa enniimu ebikajjo ebimuli in brief kiyite horticulture kubanga abantu abo bakuguka nnyo naye nalaba ebintu ne binkwasa ensaalwa one ng'olese bba abalimira ku ddaala erya sayansi ne tekinologiya nga bali mu glass houses nga boolaba bano abalima ebimuli wano naye ate bo tebalina mu biveeraveera bali mu glass bateeka glass ziriza si kiveera naye ekimera bakiteeramu ebitambula byonna amazzi bagapimira oxygen bagipimira carbon dioxide bamupima humidity
amazzi geetooloola nti kirina kimenya n'amateeka ate amazzi ago okugagenda gasaasaane gaddeyo mu bantu ogatuliitinga ate era naye bannange ziri ensi zijooga tunaagamba nti zijooga nga zikikutte ennyaanya nevaayo mu sayizi nga mwajagala. Waliwo emitinde emipya gye bafulumiza jjo giryanga nkenene tunyanya bwe tuti netuwo omuyinza okulowooza olya nkenene abaana baabwe ze babawa kekanyiriro nkulaba kati ng'amawanga agatuukayo Uganda n'ennyamiramu nti twatuuka mu nnyumba ziri ezirimirwamu ezikolagana beke ebirimirwa kati ebyo sooka obireke eddaala ddala bettaka eryaffe eddungi naye gye tutuusiza ebyamaguzi byaffe biyingiza Europe. Netherlands emu ku nsi ezikwata obulungi ennyo emaali y'abannansi mu Africa ne zigitwala kati gwe bw'ofuna gw'okolagana naye era nga twabakyalira ba clearing agent clearing and forwarding agent bo tebaakoma nti nkubalidde ebintu byo kwata bannange bategeera omulimu gwabwe bagutegeera nti okwatagana n'omuntu n'omugamba ngenda kuleeta emiyembe container emu 40 oba 20 feet njijja mu Uganda era nja kugireeta nga nkozesezza mask container eri scientific bwe naagireeta naye ninayo omuguzi omu omuguzi oyo ajja kugulako eboxi nga 10 nina boxi 6 kati tukole tutya etaano zino boche bakola akukiriyalingira ne mukola endagaano n'akwata ebintu byo byonna nga bobireese n'abiyimbiza mu guyumba n'abiteeka mu mitendera nga ne bwe giba myezi 4 nga bwe wakireeta bwe kiri ne bwe mubaamu akaagala okwonooneka waliwo obukompyuta bwe bateekamu drone zino drone ejja negenda ng'egira kwi ensonga wali akaagala okuvunda bantumwe mutujooze nnyo ne bakajjamu ne bakatwala ne batereeza ng'olwo kye bakola wakati wo nabbo kunoonya ani anaagula zino katoni 4,000 ezisigadde. Belgium tulinayo, UK tulinayo, Germany tulinayo, owulira Russia tulinayo, amawanga agagula ebivudde mu Africa ne gabinona mu sitoowa ziri ezaba Netherlands abakwata ebintu n'omulimu Haji Ali gwe yabawa nga yali Kampala anoonya birala ntudde wano noonya miyembe na njuki wase kitto erigi ebiri akatale kagenda maaso. Thank you very much. Ne bazuula n'ekirala teri amawanga ate gaga bagagala bino ebyagala okwonooneka ate ababigula ne babikolamu ate omubisi omulala ate gwe bakolamu ate ebintu ebirala era bwe kibanga ekyagala okulemererwa ng'ate batumya aga amakampuni olwo nga kirina ate kyekirina okukola. Tulinayo kampuni y'Abafalansa ekola omuzigo ekola ebizigo ekola ebyerusa ekola ebintu bwebiti ekola ebijimusa yate eyagala gino emiyembe egibanga egyonooneka okwonooneka ennyaanya eringa eyagala okgenda ennaanasi eringa egize n'abitwala ne babikuba ate ne bakolamu omulimu nga kyasinga okwagala gwe yalima tofiirwa n'oggwamu amaanyi ate obulimi n'obuvaako enjala n'eruma ensi abantu wana ebintu nga bivunda n'obitunuulira buli mudaala gwe natuukamu nasangamu Ethiopia nasangamu South Africa nasangamu Swaziland amatooke gasinga kuva Swaziland eno ensi eya Muswati si eyo eya Muswati ono w'abaana abalina amatutu awasa buli wiiki nga balina amatooke ge galiyo nensanga Kenya nensanga gundi ng'amawanga ebyaga ebimera byonna gye biri muziri houses enkunyonnyodde mu Uganda nina we nalaba ndowooza nalaba buvakedo buno obutonotono obuliko bwe businga okutunda kuba bulwawo okuvunda ebinene tebabyagala nalaba buli basobola obyagala okusinziira ku nnima gye wabirima okusinziira wawe wabirimira
okusinziira ku nfuuyira gye wafuuyira bw'obanga wafuuyira. N'olwekyo baba beetaaga ng'ogenda okuguza n'omuweereza ku sampo n'atwala mu laboratori bwe bamala okukebera ne bakakasa. Nkukakasa mu bintu nga 3 tewali kiyinza kusinga Uganda. Ekisooka nnanansi bonna be twatambula nabo Abafirika bakkiriza nti mu nsi tebawulirangako nnanansi ewoomanga ye Uganda ate ng'erina amazzi amalungi. Ekyokubiri tebalabangako ku miyembe mu original form nga gwa kiragala ne bwe guba gufuuse nga gunyirira okwenkana omuyembe oguva e Bulemeezi. Omuyembe gwaffe ogwa takataka ate nga tegumala gavunda gukyaliyo n'ekyalibadde ekyokusatu ge matooke agaffe. Ogenda n'olaba lye balwanira nga bukundugulu buli obuntuntu bwolaba obutaliimu negenda eriyo ettooke nentunuulira omuswazi yajja ng'atwewanirako nga ye bwalina era n'atutwala muzimu ku warehouse we twasanga ettooke lye naye nga bw'otunuulira baleete ku ttooke ensonyi zikwata n'ogamba laba bano oba bamanyi kye tuliko e Uganda. N'olwekyo omusomo guno n'okutulambuza byonna bye twalambula ekiruubirirwa ekikulu kyali okumanya tutya bwe tuyinza okupenetrating ebintu byaffe ne bikkirizibwa mu katale ka Bulaaya. Tulina okusoomoozebwa kwa mirundi ebiri. Tulina kinaki ekisooka entambuza Europe gyetunudde kati erwanira nnyo obutonde bw'ensi. Mu maaso awo bwe baba tebatandise tebakyayagala nnyo bintu bitambulidde ku nnyonyi olw'amafuta gano gezikola ki kubanga nalaba emmotoka e Netherlands kumpi 8 ku buli 10 si za mafuta. Emmotoka Netherlands baatekadde ebikondo kuli zinywa amasannyalaze 8 ku 10 ofumitawo n'okyaging'onotambula n'ogenda. Bakyusizza ensi ekitegeeza obutonde bw'ensi bubaluma ekyo kimu. Ekyokubiri anaalima totema ekibira kubanga etteeka lyamaze okuyita erya European Union. Omuntu yenna bwe bakuzuula nti ekimera ky'oweereza watema kibira n'okisimba tebakigula. Lindako ovudde wano agiisasa ekitto otutta emiyembe egyo ennyaanya by'ojja e Bulemeezi. Balina okumanya okupima humidity yaakyo ne bamanya nti conditions zino mwe kyalimirwa kirabika ettaka lyawo lyali lutobazi kirabika ettaka lyawo lyali kibira. Awo nedda sebo tuleke webale kuwoomya muyembe naye guno tetujja gulya. Alabanga alidde obutonde bw'ensi abusaanyizaawo. Kakati bakitegedde nnyo nti industrialization nnungi naye nnungi ng'obutonde bw'ensi tubukuumye. Njagalira wano okusinziira okwebaza abantu abaali mu lutalo lwa Save Mabira Crusade ffe twalabira wala nnyo ne tukyetabamu. Era njagala okwebaza muganda wange Mukasa Fred Mbidda nti ffe babiri be baasookayo munda. Mwe mwasooka okusibwa. N'embidde nti ffe twakubye ebyo byaggwa. Naye njagala okulaga nti okulwanira Mabira abantu kye baakola kyalina oluganda lunene n'enkulaakulana y'ensi eno n'obutonde bw'ensi tewaliwo kwejjusa mu ekyo ekyakolebwa. Naye nga tuzzeeyo ku kigambo kya Netherlands amasitoowa gonna ge twasinkana bannaffe banna Kenya bannaffe banna South Africa bannaffe Abamisiri bannaffe abagundi gamawanga amalala gonna mu lugendo luno bajjayo endagiriro nga nange bwe nazigyeyo naye ng'ate tuli ku different levels. One bo banoonya ndagaano kwongera gazi kye babadde bakola kye balimu kati ffe tudda kuŋŋaanya bantu kubagamba kulima na kwongera maanyi mu bimera byabwe kuba tebijja kuvundira nakasero ngeri abaagala obbigula. Naye n'ekyo kyennyini ninakwaji katono bali basomye bemwabadde nabo bo bafunye contacts ku gazi ya Butale n'ebibuuzo byennyini obwedda byetubuuza nga byaffe birala nnyo. Oli ku Salamu TV otimbero mirembe ddoboozi ly'omusuubuzi wennyini ekyavudde Netherlands ddala kigattako ku busuubuzi kigattako ku byenfuna by'eggwanga. Haji Issa Ssekitto waali era agenda kutottolera katujje.